Tulinawo children's park abaana bagenda okuzanyira tubaterewo ebyokuzanyisa by'abaana bigenda kubaawo mu bungi. Tukozewo enteekateeka ey'ennyonyi abaana ayagala okutambulirako mu nnyonyi, ennyonyi weeri, embalaasi weeziri, ate era ebyokulya n'ebyokunywa byo bigenda kuba bingi nga bulijjo. Entanda ya Buganda weeri, jangu olabe abantu bwe baabika mu Luganda. Bo badowooza olumanyi ku olwo oyinza okukakasa nti oli biwero. Naye tujje byonna bigenda kubeerawo ku olwo, tusaba mujje mu bungi, tunyumirwe nga tuli mu ssanyu. Tumaleko omwaka omukadde tugende mu mwaka omujja. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kyetulina okugamba kimu, enteekateeka y'omulundi guno ate egenda kwawukana ku ya bulijjo. Nti luno tugenda kutandikirawo ku makya. Enteekateeka eri tutandika ku makya, buli kimu kisimbulirawo. Tetuliiko nti ate omuntu anaalinda ssaawa 6, simanyi waggulu, simanyi ssaawa 9, no. Tusimbulirawo ku makya, so kyetukubiriza kimu bannaffe mujje nga bukyali. Munzikiriza basoni banyabo, Hajji Haruna Mubiru Kitooke musajja muyimbi. Era kamwaka zindala ku lw'abayimbi banne atuweyo akagambo kamu bubiri bazze ne Hajji Kazibwe Kapo tuwulire ebyabwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati kino kyakukatiriza bukatiriza pozi no bajjukiza olunaku nti 31 Desemba tugenda kukimalirako wano. Ekyo kimanyiddwa mu bayimbi bonna nti kyakonfirming wa buli mwaka tubeerawo wano. Tugenda kulaga bulazi maloboozi na kiki kyolinawo. Naye bano abaana tugenda balaga naffe nga kibwe kiri kigwo. Njagala ndage bali abaana abakadonka mbali bakapo. Mbabuze gye badda. Seba nange mwe n'abayimbi mukimanyi bane mujjebule ne abebule ne bweya kukono ne kudyo mwe natukuluke nga tujja muki mu Lubiri 31st insha Allah. Bwana Kazibwe, jangu tulabe. Bakolisha yogera. Batoye ku salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omanyo nayagala nnyo ntole salamu ngeri kati emaka banga lyamaze ddene. Ffe twakava okyajjukirayo. Nkuuka tumaze emyaka 2 nga tebaawo n'olwekyo abawagizi baffe nga njogera ku side y'abagala music. Tutegese ebintu bingi, ennyimba nnyingi ze mutannalabako nga muuli ampulye ku radio ne muziraba ku TV tugenda ziyimba. N'olwekyo mujje mu bungi, abakadongo kamu ffenna tugenda kubaawo naffe tulage omulenzi ono Haruna tetuli bakusaagirako mu nsonga ya music kubanga music wakadongo kamu ye music wano owa Buganda. N'olwekyo tugenda kubeerawo ffenna mujje ku makya ate muveewo nga buyise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
setting waggulu tugikyusiza enkuuka egenda kutunula mu kibangirize kyonna. Tutaddemu screen, bulijjo tuteekamu screen wakati, naye leero twataddemu zi screens wakati ezigenda okwongera okukasuka ti abantu ne banaaba bangi nga beeyongerayo bagenda kuba nga basobola okulaba. Era enkuuka y'olwaliro tugenda kukozesa omulyango gumu, tugenda kukozesa omulyango gwa mu Ndeeba wano we tuli gwokka. Emiryango giri gyonna gigenda kuba nga gyonna girimu nkuuka. So kati omulango ogenda okozesebwa okuyingira era okujjako ba VIP baffe n'abagenyi ba Kabaka bonna bagenda kuyita ku mulyango gwa waggulu ogwa wankaaki. Ba VIP n'abagenyi ba Kabaka. So kati bannaffe abalongo abafaanagana, abanene abateesobola, abato n'abalala abakadde bonna tugenda kukozesa geeti eno era tutaddeyo engeri gye bagenda okuyingira. Njagala kutwalira mu kisa guno kwebaza abasponsa baffe. Banange mmanyi ebivulu embeera ya COVID yabikosa, ebivulu ne bibeera nga tebigenze bulungi. Naye twebaza bwesigwa tubebaza bwesigwa okubeera nga tusobodde okutwata obutitimbe bw'ensimbi obwo bwonna okubeera nga mubuteeka mu nkuuka. Enkuuka egenda kubeera nnungi era tubasuubiza buli kimu kigenda kubeera malidaadi era kyetunoonya mu nkuuka n'obuvujjirizi bwe mutuwadde bugenda kukozesebwa era bujja kuggwayo. Ebirabo bingi ebyokuwangulwa bitutayagala abantu basubwe lwakuba olusatu obulango tetuteekamu birabo bingi olwakwakala nkwalina okuba ne limit naye nga ebirabo bigenda kuba bingi. Twogera ku pikipiki, twogera ku mifaliso, twogera ku TV, twogera ku radio n'ebirabo hoofers n'ebirabo bingi abantu be bagenda okuwangula. So tubasaba bajje ng'obudde bukyali tusobole okutambuza omukolo obulungi. Emikutu gyaffe gyonna egya digital omukolo guno tujja kuba gutambulirako bulungi nnyo kuba naffe abali ebunaayira era nalwo tubaga mujja kuba musobola okutambula naffe ku mikutu gyaffe egya digital egya CBS FM. So tukusaba kimu nti tutambulire wamu omukolo tugunyumirirwe wamu naye tusaba kimu kola nteekateeka nnuŋŋamu mujje tunyumirwe. Okujjako bategeeza nti CBS nsanyufu nnyo okulaba nti yeegatiddwako abavujjirizi ab'enjawulo naddala bannaffe abavudde mu MTN tubeebazizza nnyo okutwegattako, abavudde mu Crown Beverages ekitongole kye mumanyi nga Pepsi Cola naye nga bakiyita Crown Beverages nabo tubeebazizza nnyo. Samona tubeebazizza, ab'engule nabo tubeebazizza nnyo. Aba Pearl Beverages nabo tubeebaza okutwegattako. Tewali mukolo CBS gwe yali etegese Samuna netegubeeramu teguliyo. Ng'ennaku z'omwezi 31 tubasaba ffe tenti yaffe egenda kubeerawo abakyala tubakolerako enviiri za bwereere ku mwenna abali wano mwenna n'abasecurity mwenna gwe mukyala omusukume ku mudaala gwaffe ogwa Samuna aleete bulesi mutwe gwe ayingire 2023 nga alabika bulungi.
nessanyu lingi nnyo okubategeeza nti MTN Uganda yegasse wamu ne radio y'obujjajja eya CBS FM okutegeka enkuuka okujaguliza wamu n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka ekisinza okutwagazisa okubeera abavujjirizi ku nkuuka eno gwe mulamwa gwe baleeseemu ogw'obutonde nga bwe mumanyi twagala bakasitoma baffe nga balamu leero enkya na luli. Lunaku lw'enkuuka MTN Uganda egenda kuteekawo service center point. Buli kasitoma alina ekizibu kyonna nga kikwatagana MTN Uganda ojja buzzi ku service center, products zijja kubaawo, amasimu, MiFi lines byonna bijja kubeerawo n'ebirabo ebyokugaba byo bingi kuba byonna bye twatereka emyaka gye enkuuka weetebaddeewo bigenda kugabibwa kweno enkuuka. Ebirabo bingi, buli alina ekizibu kyonna ne line ya MTN ajje ku service center ejja kubeerawo. Paalu nga brand yaffe gye tusosowaza naddala mu nkuuka eno era mujja kuba mugifuna mu bika byonna era mu kusanyuka kubaako ekyokunywa ekijja okubakyamula. Tuli basanyufu nnyo okuba nga tuli kitundutundu kweno enteekateeka ya Luba events. Bazola okubeera nti nno mukoze eki mutwegasseeko ku nkuuka eno. Enkuuka y'omwaka guno tugiwadde erinnya Vimba. Enkuuka Vimba kwegamba kucakala, kusanyuka, kuvimba. Naye ate era enkuuka egenda kutambulira ku mulamwa ogw'okusimba omuti. Nti Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okukuuma obutonde. Kikwatagana bulungi nnyo n'omulamwa gaffe nti bwe tunaamala ogitema wali mu Christmas nga tuddamu ate nga tugisimba mu nkuuka. So yensonga lwaki nti nno omulamwa guno twagukutte era tugenda kutambula n'enkuuka nga ya mulamwa kusimba muti. CBS tuyina omutimbagano gwe tuyita CBS FM UG official channel. Gw'okoona bukoonyikadde noba ng'osubscribinze. Bw'oba oli waka namwe mwenna kubanga kati CBS tuli globally. Ensi yonna ebeetulaba. Tuyina bannaffe aba diaspora bonna gye bali. Kati enkuuka Vimba egenda kuba buterevu gwe kasita okoona ku kide osubscribinga CBS FM UG ku Twitter kwe tuli, Instagram, pages zaffe zombi, emmanduso n'ey'obujjajja. Amanya n'eddoboozi Gobolo Julius, nze Operations Commander KMP. Nze njagala kukakasa abategesi nammwe abawagira enkuuka n'abagenda okujja okusanyuka ng'omwaka gugwako nti ffe nga security we tuli nammwe era njagala okubakakasa tugenda kubeerawo gulugulu nga teri muntu yenna ajja kusambalira wano kutuusa bulabe ku bantu baffe nga basiibula omwaka omukadde ng'era baaniriza omwaka omupya. Yokaana ssentebe bulungi bwansi Kyaddondo omukulu Ssaalongo Ndawula mukama wange yansaba ndeeta ab'Ekigwo
era mugenda balaba okunyumisa n'okwagazisa abantu okumanya nti nkuuka ya Ssaabasajja mu Lubiri etambula bulungi. Partners baffe, ba sponsors baffe, mwebale nnyo, mwebale ddala mutukoze bulungi. Senga simmwe oba oli awo enkuuka teyandibadde kiki egenda kuba. Twagala okubebaza ennyo. Bali abakadde be mulaba, enkuuka y'olwaleero bulijjo abakadde tebabalanga. Enkuuka y'olwaleero twalanze abakadde. Era abakadde tebagenda kusasula bisale bye bimu n'abantu abalala. Naye bakadde baffe abo be bakulira abakadde. Era be batwala abakadde bakola communication yonna okulaba nga abakadde babeerawo okubugiriza omutanda ku 31 Desemba. Era ensonga lwaki bakikiridde okulaba nga abakadde bonna n'engeri gye banayitamu okuyingira. Sebo era mbadde nsaba n'olw'ensonga eyo Muzeeyi Kabakuwa akazindalo oyogere. Tesi tusanyuse nnyo okubeera nga naffe mututaddemu kubanga ffe tusinga okumanya ekigambo nkuuka. Enkuuka era oli waga nti eno ebadde enkuuka. Omanya nti ekintu kibadde kisanyusa nnyo ate nga kirimu ebintu bingi. Ate nga kirimu n'ebyewuunyisa. Eyo y'enkuuka. Naye bwemba muteesiteesa ekintu bwe kiti naffe tuyita abakadde bannaffe. Nze chairman w'eggombolola y'e Kawempe atwala abakadde. Hajji Haruna Mubiru omumyuka wange aluwa jangu wano ye mumyuka wange yogera erinnya lyo. Okusooka nga sinaba kwogera linnya lyange nja kwebaza abateesiteesi b'omukolo guno n'ekyokubiri okulaba nga mukkiriza era mututwala nga ffe twabateekawo ffe ntandikwa abakadde. Amannya gange nze Hajji Mahmud Yusuf Ndawula nga nze vice chairperson w'abakadde mu Kawempe division. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
n'omukulu oyo omukulu oli asoose okugira mukulu Katende enaffe tumanyi n'okukwata ekigwo muyinza okugira aneesimbamu ayibuke ono mukosiiza mukuba nja muswaza eri mutabani we mwannyinaze naye kale awo ffe tugenda okusooka okukwata ekigwo abantu banyumirwe yenkuuka baamu ekigambo kino mbadde sikirabangako eno ebadde enkuuka kyekigambo ekyo ekigambo ekinene nnyo naye mwebale bannaffe abavubuka okutwala ebintu byaffe bino mu maaso ate era nammwe mubisikize n'abaana bammwe tebikoma ku mmwe mwekka bwe Buganda guzita omwoyo gwa Buganda ogutakola ki Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ono yazaalira ddala mu ntumbwe zino Honorable Nkunnyingi Muwada. Taata tusanyuse nnyo mulaba taata weebali ku makya so abantu basaba mukeere abagenda okuyingiza ebintu wano ebyokutunda muyingira ggulo limu ngenda kusomesa 30 nga 31 tujja kuba tetukkiriza bayingiza bintu abanasala ebisolo abo bajja tukoledde enteekateeka bayinza okusala bajje babisale nga bukyali abo nabo tubakoledde enteekateeka yaabwe.